Spice Dana na nkubi. Muomedwa bayimbi. Nidda Spice ndeka munna. Wali ndeyo muyimbi no. Wali ani? Winnie Nwagi. Nimi nebyana bimbera na mugundi. Bimbera na benga muzanya na byo bya mabi na manene. Wala. Timubimenya. Nkuweyo chimu. Ibyo bakazi byo ko tumanyi baje. Abakazi batawa. Comedian mwega. Kamalo kama. Begatta bakulu baffe. Ate mwe. Awa. Ate mwe. Bakulu baffe begatta. Mwe mwegatta mwe. Gwegenda obuzere yinyo emirundi gyegatta ewiki. Nyangono mu nyimini nyimini nyangono ngomo. Zino oluyongono. Ni nyangono mamisimi na nyingini nyuno ngongo nyimini nyangono ngomo. Zino oluyongono. Ngirayo oyingira nakayimba kiwo baggo. Kwepisha. Ako katono nnyo. Ngojeko kwako. Ako katono nnyo. Katono nnyo okuyingira ku mabiri. Nito. Okwepicha kakweka kweka no kuyimba nge emboko ono kuyingira no kuyimba bwe butyoma embo no yindawo ebikazi nebigira ebiwanika kaina kagambo ko sosango oyogera nga ona agambe no communist bamwe mukama yebazibwe muri bulungi bali kuma bito ina mo ina yingiza kagambo namba ale muza kale nga ono gamba Maria kinagamba nachi yabuki ati gwe kuma bito nza ko isakagambo cyo kutandika amabina Okwega kuli mu comedy. Kuli mu comedy. Okwega danga bega category aba comedian bawo kanye nenga biva mu bya kweda. Okay, mbabuza ko mwenna abalabi abalungi amanya agati bapita Brian wako ndine tumbetu. Wejera oyimba akayimba ngoka manyi Because munyumira akali mwana wako newe bali kwagala art. Yeah, I know. Ala zungukanga gwe singa kati babivaamu Singa mubirala singa mu busubuzi sanyuka kwa Santa milioni mukago omwezi emitwalana Tumanyi kati yegwe munamawulira kyasinza ofuna sente kati wa Uganda wane ne bakulankiza mu list calendar nasoma mawulire naba asize nago bamulankiza namba emu gwe milioni mukago mangu baka katabo ewa Musmanyi nali ata wali alisi wakuke nyimbo ya walisi abaja wakosoro kwa ngatoya Salia ipo wako Salia wakorosa kwa ngatoya era makirini ya wagana tugamba Buganda Salia Muna mja bagana Wala mulungi Jimmy wa comedy wa on a serious note wewe bali mwana wewe bali kunyuma bali kuteka tafa mwine ekintu ekipya mukola nadaba makoze oluyongono concept oluyongono I welcome it personally yanyumide nnyo okutwaliza awo batugambye ekyabadde mu editorial room yasanyuka nga buli muntu buli oyita ku computer voting nga buli mwali ku luyongono oluyongono naye n'omukulembeze wa nupu sebo yewanise mukulembeza n'okuyawanise yawanise oluyongono akagambo nupu otaddeko kangi osobola kwogera mukulembeze n'okomaawo n'oteekawanya kwogera bingi omukulembeze yawanise kyatulira nti akawooma kale kakati manyi kyenjagala natunyumyemuko nga abooluganda tumanye obulamu butambula butya basically that how did you people join comedy nabirala manya gamwe kwegatta omanyi okwegatta nga kuli munda ogwo okwegatta kuli mu comedy okwegatta nga bega category aba comedian bawo kanye nenga biva mu bya kweda yes kale amanya gafe amanya Bakita Kalungi Brian lwaki wafuna erinnya lyange erya Brian ate nga tolina mulungi wa mulungi omwamanyako omanya abajja mu kabox nze mbwe okuva wetwafuuka batumbe omanya abajja mu kabox bafaani banyumira byokola si bafaani omuntu ndabika ndabika Bakita Kalungi Brian ndi muzirangeye neddirangeye mbeereyo ngoma yensinzira naye nga wanene nansana after my studies okusoma kwange batogera mu luzungu unasobola wano Diamond Platinum anti obisitart bakotoko badi kubyanya nendako nimakona bajamuku ali makona ajja bajamuku walubwe nemanyingidde nengamba Tumaya mazima wako bayoge. Simanyi luzungu. Ka video nekiro nazemu nenkala bayiza. Sabanyi Maria kineza. No kale just kade makankane. Omuntu era omulaba ngo luzungu lwete lutambula. Ogere luzungu.
Mako tulogere wako. Kati obuzibu tugenda ofuna. Ebibuuzo bwedde bitubuuza. Ngati kwa freestyle tell me akuza ebibuuzo bingi. Tulogere bogezi. How are you? I'm fine, how are you? Sema tani kidembwana sana. How are you? Ebinyumira okubuuza Brian ebibuuzo ebizibu ng'ebibuuzo nga Kings North. Kings Newton International School. Linda wali. Somero liri ewakiso. Wakiso. Baba sponsoring masomero mangi gatusponsoring nibogamba leero mwambale mu uniform yaffe leero mwambale ate batuweerako nno ne ssente si yawere. batuweerako emitwalo nga 5 Buli omu. okuva uniform yo notwalako emitwalo nga 5 So mbea ne somero lyange ndiwadde mu bbawo. tuli bakozi twasoma Primary oba primary eri twagala mwagala ga primary go. Oluzungu amwe lukoma. bwatya kintu kimu buuzo ekibuuzo ebibuuzo ebizibu for example Brian, Yes. what has comedy done to the economic transformation of Uganda? According to the national GDP, Exactly. what has comedy in percentage contributed to the growth of Uganda? Okay. To the growth to the growth, according to my capability and my understanding, comedy it has transformed and neutralized. Nyoko mawe omulina now it has transformed the all that it has transformed bana abafamuirera abana saga abakule baberenga tumbetu. On a serious note, nawe wazalibwa nawe wazalibwa ng'omuntu omulala bagambe bakuzalawo banzala ngoma eyo. ngoma Yes, bamuzeeyi gye bali nakaseke bamuzeeyi gye bali. Naye nga nze mpangalira muneno mu Nansana. nansana muno wajja mu Nze najja muneno mu 2015. 15 wajja ogoba ki Nze by the way nasoma. buli yasoma so nakapanda akaliko holy farm Nasoma wakujayo okusoma paka wasomera Makerere wasomera nze KI ewa KI yo kosiki nasoma masanyalazi kusakaze kose Makerere on a serious note you graduate Makerere Makerere Bachelor of Drama and Film. really Yes. oh that's nice ate tata fenna we tuli njala kumanya manya ga matuufu Senjovu Ivan Senjovu Ivan abazungu bakuta se Elsa elephant tazinsinga okwaganga ogeza abasumu n'abakiga filipo akasinga otambula ereti miteri udrive makex nkitegeera kati kambuzeemu omukwano gwammwe gutandikira kusomera Makerere awo nga tuli ng'ali mu ya 3 ndi mu ya 2 tutandika okwatagana mpolampola chemistry agenda atugattagatta mpolampola because ku MDD awo department wabeerangawo nga mulina okuzannya ebintu ebibagattagatta awo nga department so nitwesanga my first time to meet you twasinga naye dansa nawe ojjukira twali ku gundi wali Starbucks nezija nenkubuuzaako nange nezija nenkubuuza bambi tewanneragirako Bagi ina omutima omulungi mubini no sajja nekugamba era yaŋŋamba tolina mutima mubi. Waliwo seba abantu bojja n'obongako olina agyewulira era waliwo gayi gwe mmanyisebo nomugobako manyi bano bojja n'obongako nagira storage nagira twayimirira ffe ebisobo ne twebuuza se unankwata mummanya mulumugamba nange nzonya bwetitibwetiwe nekintu kyange kyanjawulo kirinde enzijja nenkugamba kankiwa obudde nanga kankiwa obudde nja kiraba kyamusangayo akiraba ku ttebo ogoddako ne twesanga nga tugenda kola interview ku TV nansana so ebbanga lyonna njaga nnyo bazawo ne siyasi njaga nnyo comedy era omuntu bamaulana babuuze bamadra nekiko babuuze bamaria kibona ajja kugamba njaga nnyo comedy era ndi so proud of you era gwomu ku bantu andooza batadde ettafaali ku comedy we Uganda betagenda kweragira ekisenge ettafaali teriba tono era wofiira waneeno olumero lwa nnaku 15 ngolwakatolu lwa malwali lwa musanga ne kati obuzibu ssente ne bannamwandu
njagala kumanya mutandika comedy when exactly twatandika comedy ndoza mu 2015 okay anyway commercial kanja commercial comedy mwaka guwedde commercial twamutandika mwaka guwedde twagamba tuje mainstream wewe niko kuba kitambula kitabate kirungi advantage eriwo twajja twetegese wako twajja tuli steady natumanyimu oluzungu lwaffe tumanyimu audience target yaffe tumanyimu audience yaffe wonna solonga zikutala okuliza bigambo bya buwemu emuwemula so wabala okuliza bigambo bya buwemu bambi you're not suit for us Magabi bili serious yoka. Muntu bili serious nenga just tuwe mudde. Sababu tubakolera ate twaganayo. Because gundi wano kumabito ne ku best batu. Kumabito bali batuyita walwe balawe kumabito bali batuyita watu wa milioni 2 n'ekitundu. Netugana. Because kumabito kati katugeze wako oli mukuyingira comedian nyingira ne pace, nyingira ne vibe. Kumabito obo yingirayo oyingira nakayimba kiwo bagwa. Kwepisha. Ako katono nnyo ngojeko kwako ako katono nnyo okuyingira ku mabito okwepicha kakweka no kuyimba nge emboko ono kuyingira no kuyimba bwe butyoma embo no yindawo ebikazi nebigira ebiwanika aina kagambo ko sosango oyogera nga ona agambe no comedy star bamwe mukama yebazibwe muri bulungi ku mabito ina mo ina yingiza kagambo namba ale muza kale nga ono gamba Maria kinagamba nachi ya buki ati gwe ku mabito nza ko isa kagambo cyo kutandika amabina maja gitesiyo okay nine kintu kyenteo okwebuuza most of the time comedian abeerako omuntu yamu inspiring okutandika mumubijjawa mwatandikirawa okufuna ekirowoozo okutandika comedy comedy from kusokera ddala nga tuye ku university twalina tebayita zino comedy wa skits sketch before sketch comedy before nga tetunayingira ono wa due yes stand up era twalina mentor waffe yali Philip Uswata mumanyi wa Malevana so kati twalinga mu company by the wa movie utwabeeranga naye era twazanyanga sketch ezo na yatutambuza by the way yatukolamu omulimu ngeno wetugenda nga tukuba embaga weddings ezo parties bichi twatugende nga tukola babiri yes nabala twali group nene by the way kamene mwezula babiri mubamu babiri omukude ku campus muri babiri muze wa Luswata muweze banji namusana ngamba katukuba babiri yes twali banji then wetwagenda nga emyaka gigenderera then tweyawula ebiroto bigenda bikola sawe ekintu wako si kibige mazima mukama agenda atubikako akasubi bwe bati ababe bafa agenda abateeka wabbali kintu kigenda kitambula ge mazima kola nawe node no ranking n'ogamba bane kandowooze ku baana baneeno tufu bali mu kifo ki era tuteeka wala tuteeka wala oba olaba oyinza tuteeka munamangame mba categorizing nga new entrants I think my best tetulina tabwerawo awo wetugamba abantu bonna ng'ogyeko bamadrati ng'ogyeko bagundi bamawulana era abaddako awo tubaffe kati wali abalala minenge gye mudduseemu speed tukiyita tusurpass ndowooza muyisiza abantu bangi awo I don't want to mention viewers but zibaddewo awo ezimu nga ziri static nemwe muze like graph ya mweri anti kekalimu kano tukawo obudde wako musisinkana mutya Bobi Wine okumusinkana kutya tetumusingana yes atwagala netukwatako mu ngalo koziruli waliwo wetwali awo mu conference eyabavubuka nagamba nayimba nolimba lamuloluyongono nagamba bwe kiba kyetagisa kuyita mu baana bano gye bayise buli omu ayitawo Bobi twave emabega by the way we one of the comedy duos abakola abayinamu ku kye bayita political comedy fefe kaba mukola ndowooza like okuzanya it's not political but okuzanya ekintu nga oyogera ku mbeera z'abantu but in a comic way actually ebiriko ebintu ebiriko nemubizanyako omuntu n'akitegeera ekiriko nti ekyo kino ekiriko namwogera truth you know comedy ono
advantage tulina ati ffe tukimanyi nti nno olina muzanya honest olina kuzanya ekituufu kizanyire ddala be honest to yourself then someone is going to get it comically okitegeere but abalala bajja ne bakifaking abafakings that's why bavaako okitegeere ekyo bola bakaddeire kavule ne kagamba nti ambo abantu bamaguka mugunge lwansonga omuntu olina kubeera honest olina kirabanga comedy be honest to yourself then take it seriously yadda munene okitegeere nti small zina yadda munene so munnaye ndowooza Bobi Wine yatwagala bwagazinga abantu yakoze post nasosagira bakustatus ya manager nenzulyawo ku Twitter omukulu da kitufu kuli yakiwanise n'atukyankalanya embuto kibanga onali ekyennyanja nga totera kirya embuto zatulumiddewo nga nawali wetwale mu conference yatugamba agalanye yatukubobwamu natugamba babaayo ndowooza nga balaba bambi balaba good work lwokko gwe omwana wo oba omuyina ng'ayagala kuzanya komedi mugamba leme kuwemula so long as you don't go vulgar ate abawemula otuuka nti wemula katono kituukirayo nekituukaawo nekikomaawo nga tolinawo okizza walala because atu bakumanyirirawo abawako singa komedi ono gwe tukola zaalinga nnyimba ndowooza singa bakomedian be bakyasinze reason being tulina joko zetukola not jokes skits zetwakolanga ne zitrendinga kuba kati Bobi Wine ezo zeyalabanga okitegeera ne zitrendinga kaskit ne katrendinga naye singa lwalinga luyimba ndowooza kyandibadde ng'okirabira ddala kyanjawo kuba waliwo yitu gye twakuba yasooka yali nzige kyenzige bannayuganda tuli mu masanyu naddala banna basaka tukubagudde tunoga nsimbi zasooka mu Kenya eyo ne zipapalira ekalamojja bannakenya bakaaba ne baolumawo ayikoyiko wapi muzulizuli nzige yako kati bannayuganda tukubagudde tunoga nsimbi gavumenti mutuyamba abange temufuuyira nzige ebitaala n'amapipa tulugala mojja katuzifwabe masanene tuzisiike tulye kamukamu wetwi ako katambula naye munnaye komedi kyekintu kyokola joko nga yakabi nojula komedi store nerekanya abantu basitula obutebe nekomaawo oluyongono problem tekamu luyongono sokotekemu oluyongono misimi nyangono muno nyimini nyimini nyangono ngomo zino oluyongono ni nyangono mamisimi na nyingini nyungono ngongo nyimini nyangono ngomo zino oluyongono nze nazalibwa misimi na nyingini nyangono ngomo minimi nyangono ngomo zino oluyongono naye Uganda simini mami na nyingini nyangono ngomo nyamilima zino oluyongono mugati simini mami na nyingini nyangono bitegeza cyo mugati simini wako bitegeera ne kwebuzaawo pamuisimanga afudde mugamba oyogera kuisimanga afudde kama ebintu ebyo minyongono bibizi ne tukomawo misimi nyangono musimini minyongono misimini nyongono mwimba wakafeero muwatu jaja ujuli misimi nyangono nyemini misimi nyangi olira no katubawo kawulira mwana mazibanga ngamba gobere lwaki wakwacholowooza wawuliza kemba kajaja uchuli akoluyongono lwaki tewalowooza nti nno tuli mu kumuvuma lwaki walowooza nti tuli mu kuyimba ku nnaku ate ng'obudde ekyo lwaki tewasituka n'ozina lwaki wasituka n'ozina lwaki wakaaba n'ogamba bambi lwaki walowooza lwa nnaku ne vibe mu mwalu yimbira yali ati awo ngambira nti oluyongono tegeera kitegeeza olutegeera otegeera yogeramu ekigambo kimu oluyongono lwennyininyini oluyimba Uganda nyongono wano poliisi simini mami ni nyongono nyangini mini ngulumo nyongini ntegezeza ki ndi poliisi nnungi nnyo yebale good boy bwetegedde oluyongono mu bantu bonna bonna yasembayo wano enguudo simini mami nebinnya nyongono monyomini nyangono zino enguudo temuli wadde n'akanya webale nnyo bemutegeeza simina munyongono kikofiira misimi na nyanginima kikofiira ndi yebale fuga gwanga ayongere mu maaso ekigenda okuwangaza mawulire okutegeera mangu nawe tolinga balala muli bafumbo oyo yekka asiri mufumbo
Mukazi ya Nova. Nedda. Omukazi ya Nova. Omukazi yakomawo. Yamana akomawo. Omukazi yeto. Ate ogambe toli mufumu. Aliwa. Ogambe toli mufumu. No mbadde mpisaawo buyisa. Era omukazi yagenda. Je siri naye. Yagenda ddala. Ndi single. Tolina agamba. Siyina mukazi nze. Era onye omukazi okuyita ina TV waka. Ate gwe ezamasiri ani fe twayamba uniform tubiveeko ebyo twagasa okugusa kintu kino wako soke tugiguse batudde mu byabakazi bijje byabakazi bijje ko tumanyi bajja abakazi batawa comedian mwegatta kamalo kamazi begatta bakulu baffe ate mmwe ate mmwe bakulu baffe begatta mmwe temwegatta mmwe gwegenda obuzere yino emirundi gyegatta ewiki bamuwawo negundi sufa bamuwayo sufa era waggulu ya muyimbi w'amaanyi atema bwa maketinga eno bagiyita sebyangu sebyangu kwaca but then of course mukwatagana naye so is our brother ku mutima wano n'ibintu ebyana bimbera nabyo mugundi mbere nabyo nga muzanya nabyo ebyamabi n'amanene ebiwarawala temubimenya nkuweeyo kimu ate kati omwana nze ngati omuntu najja mu kampani yo nga gwe CEO yangamba nsabazanyako nawe oteekako osooka kumutema lwaki oba omutema amazima toyinza kumutema oyo ne Rain alimu engeri tabayigiriza mpisa ezombi Rain talina mpisa wakko mu bulamu buno eno omuntu obanga nokyomugumbako teri muntu mu bulamu atalina negative side ola ne mukamawo Kalisa naye ayina negative side ye togimukoppako mukopeko ebirungi bitwale mukopewo bikikube abayambi ate Rain okulaba nga mufuka abakabi first of all Rain bambye ayagaliza ekyo kimu nti omuntu kozi yatukubira esimu nagamba mbe mujje tuzanyeko ffenna muzanya bulungi kofe lukemete ezo ozijjukira ezahaji ezatambula ennyo era metugenda tuzanyako naye ngambi naye wakawe because tuyambagana naffe tubawo wakawavaayo naffe waba muffe naffe nga twongera kufaani besi yaffe nga tutapingako mu DS nga naye ejjako ewaffe era bakuwaka naffe natapingako ewaffe bintu byakuyambagana maybe bye bikyatuganya ovaayo okolagana oba watulwanemu mubayimbi nabyo kimu nina kyembuuza musobe time balaba nga mukola like nosanga muli mukugegenya amadiini sinagegenya mu appreciating I would say mugamba fa abakiga togera bwetu tinova noganga abakiga nogamba bazadde baffe bakola mu government that's why you sleep every day we drive markets in the evening nedda olaba okujja ne concept eyo bambi yanyumira nnyo abantu nzo mukubo yanyumira nnyo abantu naddala corporate class eyo bakulabye nnyo kavidiyo ako naddala akabakiga let me tell you for us kibi kyobuntu bwe abantu bakunyumiddwa nnyo because first of all buli mu luzungu because we have people in Kenya abatulaba in Rwanda in Namibia South Africa wawawa nga siba na Uganda nga balaba content bwati wa luzungu katwagala tubere versatile tufukeka abenjawulo competition azenyo mu baana bana abazanya busikiti obuli mu sound effect Jesus is Lord abazanya Luganda everyone everyone who comes around everyone who comes around buli oyunga yita comedian abazanya obwo so ngamba let's go get English because baronya abazanya oluzungu mu buntu obwo kali feno olaba waka wa skits zaffe zirimo oluzungu n'Oluganda 70% English 30% so that we can accommodate stage okujja okusiza ku audience yenjawulo okegere ndokuba comedy store wakati wano kudama twazanya kumpi luzungu Diamond Platinum yaje twazanya luzungu 80% and people want to show you fairly good so checho twagamba katukole ekintu ekyo abantu balabe nti no ate kano ka concept like balancing sketch and stage siri yangu but I see you people balance because you get much nembanga muline ba Rain nembanga mukola akantu kama kuseka like it's a group of people mubera ne museka it's not so easy to balance. How do you people balance kusoma twasomako ate tewali kyetakoze ffe tewali kyetakola mire mukije mutakoze mu art fe wako tuandika proposals za art ne musindika mu NGA bawo mulimu nimugana ne mukola emirimu ne mukola charity ne mukola bichi charity ne zibapangisa mugende mu bayambeko
tukola emirimu mingi. Nalabe mulina gundi Go TV yatuwadde endorsement awo. Efu abamu ku brand influencer baayo abo social media. Mupiira bishikwa. Mupiira football madness. It's because of discipline. Because going through your content. This guy in Amoruzungu, first of all, as you're tapping audience here, grown here once. Content way are clean. So, let's go show. Breaking doors. Okwanti no muchikubye. Wemuulya mulinti muchikubye. Most of the time doors no breaking. Muchecha bakumide wa mugata muchikubye. Tuvudde wala. Tumanyi nako. Tumanyi nako ekikyalemeseza bannayuganda okulaakulana bannayuganda bannaffe kiri ekintu eki. We do not remember history. We do not think about history. We think only about future. Future jetulowoozaako yokka bannange ngenda beera ntya era nvuge emmotoka bwenti ng'eyagundi. Tolowooza gy'ovudde. Nga tolina mmotoka. Olaba nkubulira amazima olaba lwaki ba house managers abamu ava ebweru w'eggwanga n'akoma Uganda nga talina kyalina. Lwansonga oba omuntu yenna abeera Sweden oba mu America. Lwansonga bwe yagenda mu America n'afuna ssente nnyingi nnyo. Eyalowooza nnaku 2, 3, 4, 5 wiiki namba gye yasembayo nga tanalinnya nnyonyi genda mu America. Nti yakubira senga wa muleya emitwalo 5 n'agamumma. Yakubira kojja amuwa emitwalo 10 n'agimumma. Yakubira mukwano gwe wakko amuwa emitwalo 5 alinye transport amutwala ku airport n'amugamba sirina. Wabula yatuuka ebweru n'afuna ssente. Wakko yamukubira essimu n'amugamba muganda wange mukikubye emperezayo emitwalo 2 nina embaga ya muganda wange yamuweereza buweereza. Yagenda otuuka ku gundi ku statement back statement ye nga sente zaweereza e Uganda zisinga za savings. Wansonga ekisale twajjukirawo gye twava. Remember where you're coming from. You're going to get your future running. Kigenda kuyambako kitukumidde wamu tujjukira ennaku yaffe gye twava tugamba nti bannange ennaku eno ffe wakko twakola ebivulu by'obwereere waliwo kyotamanyi kibata kunyumiza kye bayita okuyisaamu eggaali mu comedy nga wakatuuka mu comedy. Okuyisaamu eggaali oba comedian ompya nga wakajja bakubisa ebivulu kuweereere. Good. Oyinza otambula amabaala waliwo amabaala agali station ge bagamba nti Vox Big Zone. Kati kwaze ku Vegas. Ebadde yavaako ennaku zino. Waliwo eyebusega. Happy Boys eyebusega. Nti kati for comedians ezitegeka comedy wali weekly. Ezebbaala nga comedian oba wakajja olina oziyitamu for free. Oten your transport. Nonya jokozo 3 ezisesa. Nyezi nga 3. Otasesa promoter tajja kuzza. Janku Big Zone bunjo useseza abantu be. Botamuseseza abantu tebakuzza. This advantage eriwa kusoosaawo ng'abantu bakyayingira. Olina okusesa advantage twafuna nalisi promotions twamukolera okuyitamu. Yes. Twamukolera kibayita eggaali okuyitamu. First day yaffe yatusasula. Emitwalo gyaffe gyali munaana. Nalisi akola bulungi. Yatusasula. Nalisi tayisa bubi bantu mpaka kano ngenda katamamu kamwezi. He's a very good guy. Era y'omu ku bantu bambi abayimirizaawo comedy mu ggwanga mu Nalisi. Era y'omu ku baleeta ba comedy. Abaleeta ba comedy bagamba nti gundi kati avuddeyo. Zezimu ku baale ezireeta ba comedy. Yakusasula. First day yaffe twazannya show n'atusasulirayo because twajja n'ekintu nga kiri unique. Meke nyini n'atulikemu because ejjukirako yali aze ne girlfriend omukyotala. So oli omugundi. Nalisi ye mumanyi ye package bambi. Ayinaamu. Gwelekerawo tojja genda mugundi waffe kwogera mazima. Mazima temulimba Nalisi ayina. Wamma kolo yali aze n'omukyotala. Kubera twamubuuzaako n'atugamba yali akaveewo ebuyindi biki. Yali yatule n'omukyotala awo. Mukyotala n'akola ki? Spice Dana nankubi. Muwomeddwa bayimbi. Ndeka munaye. Oliddeyo omuyimbi no. Wali ani? Winnie Nwagi. Woo, si yakube ebi. Agenda kunoonya butonde. Wayambize lyambo. Toli abayimbi. Comedian. Bonna nze mbeerawo no base by the way. Nze ndi bwentyo. Tolya. Wasimadde okwegatta. Anize? Oba yali wiiki ewedde. Wegatta nani? Yali wiiki ewedde. Oza wiiki ewedde. Wegatta nani se? Kanza mujjukira. Ogamba kwegatta ke? Wasimadde okwegatta. Emyaka 10 emabega wako. 10 years behind before. Bonna bakama tompita ki?
awo kutoli mbuzi n'emyaka 10 emabega wasomba okugata nze Winnie Nwagi Namulya yita navaayo ebiseera ebyo Namulya dda kwanza yali manager we. Okay, on a serious note, okay. Nalis is a very good guy. Bambi nga natuwa sente ezo netu era sente ezo njuga twali ku pitch twagendera ku twali ku pitch. Okimanyi nga ng'oluusi kigirane kigana okumanga mumaze okuba show nekigana okuba oyagala kudduka n'okitegula nakutunuulira abantu ng'erinnya tetulina Mary Arts tebalitegeera lya luzungu nnyo mweba ba uniform musindike tubambi ne bakusindika nako kitegeera concept ene bawe ya uniform yabambi yava comedy store Muhanji webale Kalera webale Fortune webale Uncle Po webale management yo ne comedy store nti comedy store ye ina gondi kyebayita auditions nga tonnagenda kugonde ku stage comedy stage yes basoka nogenda mu auditions zabanga olwakubiri nga kulokusatu ogenda kukola nga muyinza otuuka auditions gwe abaana bangi bambi babalina ebitone ate baagala ng'oyinza otuuka nga waliwo abaana nga 10 nga bazeeyisamu naye nga baagalamu omuntu omu ate nga baagalamu omuntu ogwo ebyo si ebyo walabanga ebyo nga batuwadde sente nga tumaze okukola ku stage ne batuwa ne bugundi bwa glo ne walagi ne Uganda walagi ecupa twamalanga kuyitangamu abaana babeeranga 10 nga babaayo imabega najjaku mu audition zammwe kati n'okwasooka ve mu ebyo ogwasooka baaziyita ne tugendayo nga waliwo abaana nga 15 nga batuddeawo nga baagalako omuntu ogwo yabasooka ku stage wakko naye ng'abaana bali wali ng'abaana balaga nti no bali fane ng'abaana omanyi nga temunatandika kukola kuyitamu ng'abaana balaga bali fane boogerayogera abantu baseka neŋŋamba muganda nange fetunaakola ki ng'abaana bali so fane Kalera n'agamba mutandike dakiika 5 netusookawo netuyimba akayimba welcome our visitors we are happy to receive you feel happy in this place we shall never and never forget bonna ne basirika nsooka tubasalako bonna ne basirika netubasirika tewaliwo sound netubasika attention nogamba kati mwe tubalina netandika nekijjooko kyaffe what is the participant tusikanya ekijjooko ekyo nga kyamaanyi nnyo nekibakuba bonna ne baseka kati abagenda okuddako bamanyire okugira ku sound nga tebali sound Bible gisika nga nzibu era twafundikira Bakalera bagamba mukole nga bali nga bawa example mugire nga bali singa mutwistinze mune mugira bwe mutinga bali ena je temwa kabisola bali akola bali beera badda bazze betegese okay what's the matter kiza kintu kya singles solo comedian tabagala nyo ba duos sigama tino tebakyagala naye singles onzibu Mariachi ya chastaninze Mariachi kalina kyanakoze buli joko ya singa agikoze if it is talking about Uganda buli joko ya singa agikoze bannange gaita ina kyatakoze kati ole wojja nojja nga okujjako wajjeyo omuntu ng'ananaagira nga singo naye ng'anana naye wojjira ng'oyogera speed okopima kapale yali musingo naye nga speed ye si yeyono kati ono yajjira mu speed yajja amudduka badduka ate ng'okudduka kwe kusinga because abantu bo bakwata booti naye kapale yali asikattiramu nga alembekereramu mpola wosege era nga abantu gye bamanyiridde kati ono najja n'ayisaawo the new normal those are duo duo ziyambako because biyamba nemba mu sketching awaka mu stage waka muzanya bulungi gives time of someone to okulaba na time netambula no stretching omuntu obwongo bwe nomuzanya ekintu ekyo a duo is good only on a good day or a bad day bakera kumachana bagamba out of the blue together to kumukona bagamba mustuke mtweyo joko randomly randomly do it because si changu a comedian temuli bayimbi bagenda tekayo limba can you do it ladies and gentlemen bako ladies and gentlemen yes ladies and gentlemen machana na bami mchele sawi
muri barungi? Are you okay? Oli bulungi? My name is Martin. I'm Black American, author from California, but I'm just talking here just to be here with you. Kitegeza alingo unye gwe katugotegedde ki? Damu. Ladies and gentlemen, abakyala bami, how are you? Oli bulungi? We're so proud to be here. Tulesanyufu okuba wano. We know so everyone's just coming around, just sort of sit around, just sort of space when the guys are coming to Uganda. Ogedde. Ate bingi. Ani ngambo ogedde biche. Kati wenkoze ya. Mbasi kusinze. Odamu ya. Okay. But it's not so easy. Yes, how often do you take to prepare yourself before going on stage? Advantage tulina obe kitwawulako. Most people bagenda ku stage bambi tuwalaba era wako omulaba nga bambi bagenda ku stage muwala beyiza tebali mukwatagana. Kati neto nagenda bambi muyiya ngamba eno kugundi tugenda kola yoki twakoma kola yoki twakoma kola yo gundi negundi twagikola tetwagala kuddamu joko twewa grace period tugamba nti mu myaka yange ebiri joko katugiddemu nga abantu bajerabidde osegeera mukumize gisingo nga mujongeddemuko naye tujja kweta joko mpya tukola kifo ne audience yamu nti buli audience yamu n'ekifo twagenda ku Los Angeles Kawempe basomba otuyita twakola ki nti twakola Black American twakola amaje mawanga twakola gundi twakola wa boda mpiki twakola omuzungu mugundi kati tukoze eki olwo joko empyetamba tukole alien skin tukole gundi joko satu tuveyo ate ne ekiri eno ewaffe nti joko zikula joko ekula buli joko mogitambuze kula obotegera jukiro buli wogitambuza ogyongeramu so wobo gitandikidde waneeno enzo obutakuba nnyo katonda akuyamba n'ekuba joko mogitambuza yes joko mogitambuza ekuba kati tusobola kukwata neno joko mpya netugaa nti nogitwala comedy store obotegera ebasinzira ku audience nti comedy store waliyo greater audience n'abantu bapromota babaawo bikibi ky'abantu ab'enjawulo abayinza okubakulira mu masimu so munotwalayo joko nga mugitokosezza erimu akatungulu erimu ennyaanya erimu akanzaali nga ne kurimu kwali kungulu we bati naye olwakuwayo akabbala nga kali eyo genda okuba ejjooka esooka nga yamaanyi tekawo wakati empya gyogezesa gigezese girabe gigezese gitambule nga nnungi giwayitamu jukira twagiyitamu babiri naye ku stage sooka ogigezese olaba abantu bagirisivirize batya kati sembyayo ekubeera mutakuba jokes mmeka ku stage nokisinziira wa wakati comedy store watukuba joke emu ne teaser zako teaser emu esooka ne joko enamba emu those are 10 minutes kati ebirala obuzibu bwe tulina kati essaawa zino eno kati essaawa zino fe abaddirira abanene oba okuggala kati okuggala buli comedian ekyo kyalubiriro kyasabira mukama either oddirire aggala oba oggale eminizi ogenda osajja kula tebakyasobola tusoosaawo tebakyasobola tuddiriza asooseewo tebakyasobola okitegeere basobola ne comedy store kati basooka bakatenoriza ne baddako DJ gundi ne bajjako gundi ne basookawo wano comedian obusookawo ne balyoka batuzaawo kati bamadot nekiko ne balyoka batuddako bizonte ne balyoka bituddako mulaba nga feature comedy mu Uganda etuuse eyimiridde etya eyimiridde etya okusinziira ku graph nze ndaba comedy ayambuka ayambuka okubanga waliyo ebiseera biri eri gwe tolaba nino Kariyoki yali akuze nga Kariyoki yali mabaala buli wamu wonna Kariyoki aliwa kati essaawa zino comedy buli wosanga wonna wonna kubanga reason being wakwe comedy ono kati essaawa zino nti abantu abatuufu abalina omukolamu bebamusigalamu giving some reason emabegaawo covid nga yakavaamu omanyi lwaki amabaala mangi nnyo buli omu yavaayo ateke comedy buli bbala ng'ojema comedy nga covid yakavaamu lwa nsonga abantu balina ennyonta y'amabaala nga bantu bagenda mu mabaala that's one two twalinga mu covid nga buli muntu akozesa social media buli omu yavaayo afuuke comedian eba kitegedde ekyo naye wakuwavaayoko n'okolayo ka video ng'olyewaka
nokakola aka TikTok nokatekayo so everyone yakola ka video ne ka trending mu those times yefula comedian kati twagala okufuluma covid-19 nga bacomedian bangi bagenda tukola nga wakataliwo mbwate emyezi nga 3 nga bakati bakyalina niko batimba kati bagenda okulaba nga wakati akyaliyo ne babivaako kati amabala ne gakendeera abamusigalamu nga ffe bennyininyini omulimu gwaffe tetusimusigalamu osegere kazasi wali comedy kati alimu basolidi baayo nti bagundi bakola bagundi nga mulaba TikTok ene eri mukuleta ba comedians abapya fe we baba kubira akavula abana ba TikTok abo wali wantu wamu kino kanchogere we baba kubira akavula wali wantu wamu screen is not stage yanjawulo nnyo if you're gifted by God nga kwa the stage na kwa ne screen ngosobola seso omuntu ku screen nosesa n'omuntu ku stage genda ofukamira yaze mukama ba comedian batuna abakikola tubalabye baba lesenga balina numbers ku comedy store yawoteyo comedy store ne batasesa yadde omulema nuli mchala wafu alina content ku screen ne ku stage byaga aliwo yena oyo mchala aliwo ishe abalenzi babaleetaawo ne tutya n'okutya twagamba bano baali babatiimi tugamba bano babagala mwana olugundi yabaggala nga wamaanyi alina audience alina miliyoni mmeka ku social media maama audience nzibu nnyo comedy store wagimanyi na weekend yadako naleeta munne omulala ono w'obunyama wakimanya banko yamuza bulaza bali abayayo gyanobazanya nebatunula bwe bati nebakutunulira baba bekatabya na ku TikTok teyali threat gye muli nkwateko kono katono yamulagirira wano tewaliwo threat wadde nakatinga wali wadde nebyo byo byawukana biri ebyo stage byawukanira ddala nnyo muli gifted by in that olwensonga ati ffe twasooka firimu ffe firimu nyingi zetuzanya before this nyingi zetuzanyi twazanyako ne firimu ey'abannakenya bali bagiyita Mpeke Town bakatwa kambe wajja kuwulira wajja kuwulira yombe okozi sound kati firimu waliwo gye twazanya bagiyita Mpeke Town yes yali ekwata ku bya bulimi na bulunzi naye nga yali yabakenya project yali yabannakenya nga eriko sente tuzifuna yali ya myezi nga 3 kwanza navayo ne miliyoni nga 15. Wow, that's nice. Yes. So kati tukoze firimu kitegeeza tugenza okuveeyo eri okudde no ku stage nga benda tubimanyi. So kati ekyo kitwanguyidde nnyo. Anyways, abatulaba Dr. Brian wako and proudly sponsored by New Resort Hotel ekachiri yabana ebintu bino babyagala nnyo most of the time baba ne bagamba bakola ki ba New Resort Hotel balina emmere balina okusula wanyirira tewanyerera kati otwala edine twebakawo sende mmeka omukubira esimu ngamba Brian ngeza ojasuliyawo bwe kumulaba omuzi just tetwagala kwepicha New Resort Hotel esangibwawo erikashi nyimanyi etegeka ebivulo yeyirawo nandagirawo galiwawo mulungi bambi galiwa New Resort Hotel tukwagala nnyo bambi mulama Katonda akutuwera omukisa webalefuna abantu kale so mubayise mubasajja bamu no problem Kings Norton International School bambi bakabi bano n'essomero bambi litubeereddewo sponsorinze waliwo Atlas Funeral Management waliwo Yellowstone Hotel Moroto batwagala nnyo waliwo Ouma Subaru waliwo Beni Subaru partners baffe waliwo Hamuteke n'ekintu kyembuuza mwenga mmwe mulabanga comedy ne music byandikukoleddwa wamu because recently kushenje tusembeyo kubeera nayo twadde ne ba actors abayimbi 14 artists vis-a-vis ba comedians musanvu tekibamenyamuko nga kyekiri wena ya Diamond ekipande kuliko abayimbi 10 n'abaana ba comedians musanvu isn't it affecting you people ati aba comedians si bangi batono wako ba comedians batono boyinza okwesiga obagambe kaziye ku stage yange omusajja naye batalina kyakola ba comedian batono nnyo
ddala okusinga abayimbi. Mawulira mutya nga babatimbe ku show ya Diamond because I think it's the biggest stage ever been on. Kyali twawulira essanyu ly'amaanyi wakko. Ate ekyatuyamba twagenda tukola content waffe ku olwo ng'ali nga twetegese. Bano abalala bagenda okujja nga balowooza kyekimu naffe nga bakola bye twakoze. Ate jjukira twakola tebaliwo. Kati bo tebaategera mu twabikoze bye baakoze. Kibanga kitegeeza nno bakomedian mwena mulowooza Ekimu. Concept oli ayinza okulowooza nagamba ngenda kuzannya ku Brian Wako. Ngenda muzannyako bwenti. Yakumanyira naye Wako. Ayo lekebireka kunya mugondo. Mudo mukkirizanga Wako. Amazima gakaawa. Nja musanga mukube. Obe na musabula mukko nawo mukube. Ayo Kakwarono myemula jiwa. That performance is naziraba and it was fun for me. Yeah. Yep. Stage yali nungi nnyo. Okay, it's your biggest stage ever. Ate ekyasinga otunyumira. Etwayingira ku stage mutuufu abantu batu welcoming. Okay. Twabrandinga bulungi. Akantu kana ak'oluyongono kabawanise nnyo ennaku zino. Katuwanise nnyo katambudde. Okay. Wate wali bw'olaga n'okuba oluyongono nga tebalumanyi. Oluyongono lw'amaanyi. Buli bw'olaga wonna. Breaking the even. Era twagala kati kuzzaako. Luyimba ki? Ira luyongono ate kati ffe tulina muyimba luyongono lwoka. Luyongono lwoka. Luyongono tuyimba tulina ennyimba nyingi. Ziri mu luyongono. It's the way to go now for yeah, kati that is our trademark kati. Luyongono. Kale kya tumbetu mukivuddeko. Tumbetu weekiri. Okay. Nawo onagamba nti no tuli mu uniform. Batuyita ba Mary Hats, tumbetu, aba uniform, luyongono. Wategera. Mary Hats, tumbetu, aba uniform. Amta bakateka wategeze bulukaizo zikiranga. Oluyongono mpulidde Brian ali mu ddogirako. Oluyongono olwo Brian Wako. Enyimba tuzina nyingi ez'oluyongono gye ziri mu studio zikya era tuzina n'ezikuyimbiramu wano n'ozulya nga zitambula nga zaakabi oyo ddala luyongono misimi yanganyingini mingi miyongono misimi nyangono miyongono Brian Wako misimi nyanya aya miyongono aya miyongono simi nyangunya natali ya miminyi miyongono aya miyongono simi nyangono musimi nyanya aya miyongono maba ex Minyangono, aya miyongono, miyobako miyangono, But is that a competition and musician? Aruyimbe nti katuluyimbye aveyo kenza tusabye gundi collab kulimba kulimba nyinyi oluyongono milioni mukaaga okudda mu oluyongono nedda okugira oluyongono olulala just kuyisa mu ddoboozi eri twagala milioni mukaaga kenzo mwamusabye abiri ndo kenzo twamusaba no ye twamusaba nti because yatwongerako bamusaba ttano era woba oli eyo oyagala okwegatta kola bahenre mwanje kalogera kwogera nnyo tusigaza bakambaloba kabuddeko ngamba kanene tugenda kwogera nnyo atwogererewa wakati bano benre mwanje bano bajovani bizinda ezo kimanyi ndi buganda bajovani bizinda laira walai ebyaddaaddalu nga tuvudde mu lwalo omanyi kati bakomedian nobumuyogera kisirias balowooza bwe buzibu nabika gundi jjajja wange bakomedian bansekerya busekerya bwe buzibu neolwala okuja neopositinga akavidiyo ngaoli ku kitanda webasa oliko oliko omusujja bagamba nga bagamba oli mu kuzanya kasikiti ka Arsenal kati kambuzeemuko oli muganda yajo bano ne serious anfaanana bufaananyi obadde osaagamu abafaanana bufaananyi sekeera naye nga bonna bonna bali mu kunoonya kolabu za luyongono ani ono omuyimbi ono omukazi ani Betina namukasa aga luyongono Betina bana Betina ayagala oluyongono Betina luli yangoberera n'okungoberera mpaka because sometimes twatukoyogera hotel ne webaka muko kati Betina yangoberera banyingira hotel ne mulaba nga Betina nimuga Betina kiki nangamba njagala luyongono njagala zina luyongono omuziniramu oluyongono nimuga Betina tebaluzina wewe kati batwesibyako tubayigiriza oluyongono bananga abaana b'obuwala oluyongono tuluyigiriza kiro tutandika n'essaawa 7 ne mulyoka mubebakako ennyoko
wakati nenjogera yakyuse omuwala wajjanga alina kyayagala avuga munnange bebi yala kuzina luyongono aba eyo kole beyiseewo nindako baba omwaga ensonga zo olulimi tolutwala mu amuzeemuko kabetina ne kajja ne kagamba nzinamu oluyongono ntusereeti wano nyogeza okunkubira manager esimu nga kendi mukuloota kabetina namugasa just kalina engeri gyekawunya obulungi Winnie Nwagi ogenda mugatako betina Winnie Nwagi oyo njagala mu meeting atukole meeting waliwo byenjagala tukole mwejjukanye tweddiringane kati yanneerabira kyemmanyi yanneerabira kyemmanyi naye nawe bamanyi okulopa mu kooti defamation yanoonya erinnya lyange kambuuze muyimbi ki bw'otunulira nogamba akaana ako wayimba sikiye kale n'abayimbi abasinga bonna bambi abakazi mbeegomba bonna abayimbi bonna abasinga bonna abakazi ne full figure muyimbi ali wena simwisa nno mukamabaira nenja crediting muyimbi gani omuyimbi bane nza kyoyino omanya abayimbi mbagala abakyala zoma oddayo ondabira mumu 19 omundabira mwagala koshi just mchala wa mkwano gwange friend wange ex-katero so mundabira mugambe anyumira nnyo newe mulaba bulabi nga ayimiriddeawo nze emyaka gyange gyeyongerako mumu 19 mazima omulala akakakyala kamwako akakyala kamwako akagamba lelo bambi nakoba okalaba kagambe tumbeetu omutono akutumidde essimu bubi era bambi bomwa chance ayagala zina luyongono olaba Sandralia era ayagala zina luyongono asagala kuzina luyongono oyo yali X1 Sandralia kanola X1 chali I mean onali X1 aliwo yenna ono wangambe ayagala kulya X1 chali sagala mulya just ajumira bunyumizi Sandra anyumira bunyumizi oyo Sandra no namugamba samugamba before even ngatanagenda nokusanyuka sijukira oyo mwana yina kibayita akabina Sandra nkugambye erinnya lye lyekika ngamba nabiki yeye alimuli lyali abeera kama kisule abeera erigondi waneno wane matuga waneno nokwata egondi awo kituufu manyiwo nze muko nze muko mukulu okazama yatwala ye wakanendi enkoko ani gondi we nze yegwe gondi nze muko akasanze namala Kale bana thank you very much wali kwa kai makota na ujja ko sauni owa kai makota na uliza ka bakaita kominingo na lulu yongono nakufunde bafala katisawe bafala biki kuli mukuwana bakulembeze abantu abakoze ebintu byamanyi mu Africa kominingo tandika siminya munyege sibinyoko nyomunyu kominingo damu kominingo eminingo mama kominingo eminyango se siminyongo kumonyogo aya kominingo eminyege kominingo eminingo zokuma kominingo eminyango se munyongo zoko munyamanyake kominingo eminyiwa Kenya kominingo eminyatinya tam kominingo eminyuko sanga Bobi Wine siminya kuma kominingo kominingo eminingo mama kominingo eminyamo sebe Siminyango saminya Uganda kominingo eminingo kuma kominingo eminingo nyabube kominingo eminingo Nelson Mandela siminyango komo kominingo South Africa kominingo eminingo mama kominingo eminyatumbe tumbe kominingo hati minyongo kominingo wila kano kominingo yege kominingo eminyiminyege